And 85% of Ugandans have never seen another president in their lifetime. But regardless of all this, the Western world continued to tolerate and enable General Museveni because he is considered a useful dictator. Obunkenke bweyongedde Bobi Wine obutadda mu Uganda ebigambo yogedde wali ku parliament ate eUk byandibanga bimusalidde akabasa wabula bitaddewo embeera eri abo ababaka bitaddewo embeera eri abakulu naddala mu government etwala eggwanga lino agamba General Museveni amuwaabidde isokolekinge njagala subscribing bambeta hanzi General Yoweri Kaguta Museveni agamba nti akoze bubi afuze bubi eggwanga lino okusinziira ku Bobi Wine agamba nti ebitundu 85 ku 100 bana Uganda abaliwo tebalabanga ku president mulala care, education and other social services. So sitting there in my fancy car, beaten and humiliated, I knew I could not stay silent anymore. So for the next 10 years I dedicated my music to the plight of the common Ugandans and the fight. Not because the law allows it, no, but because he has always changed the constitution with the help of a compromised parliament, and he has always rigged elections with the help of a personalized military. Good for regional security and national stability, even if he bends a few rules. But that's not true. General Museveni rules Uganda with an iron hand. He deploys the military against the citizens and students. Those who oppose him are either put in prison, tortured, or killed. His administration ranks one of the most corrupt in the world. His family members and henchmen have plundered our nation at the expense of health. Speech here. Ebadde nungi ebadde mbi kwabagamba nti ebadde nungi ateeka omutima mu comment section okusinziira ku Bobi Wine nayogerako n'awaaba n'agamba nti General Museveni mu bazungu yerungiya era Bobi Wine agamba nti yensonga lwaki asobola okubanga afugalina ebbanga nti abazungu bano Bobi Wine agamba Museveni abeefuulirako omulungi ate nga mubi okusinziira ku Bobi Wine nayogerako n'agamba nti mu 2016 General Kaguta Museveni yerangirira ng'amaze okubba akalulu. Bobi Wine agamba ebyo byonna byamunyiza n'asalawo 2017 mu by election eyali ekyadondo East asookubaga ajjanga omubaka wa parliament era awo yatandikira wabula olunaku olumu agamba bamukuba emigo egyasigalawo ne gikuba ente. Njagala owulizeemu kati ne ku Bobi Wine wabula ebyadala ebigambo be obirowoozaako kiteeka mu comment section okuwabira General Museveni mu UK parliament simanyi kitugattako oba nedda era abamu abaana ku social media bamuwaana aba NRM bali mu movement bamugamba nti Bobi Wine byokola byandituzaalira akabasa. Omuteebi Nakinku ye Robert Yagwensenta mu Bobi Wine bali munda mu ggwanga eriyitibwa erya Bungereza basatu bali mu ggwanga eriyitibwa erya Bungereza emirimu egy'abatutte ku mulundi guno tegimanyiddwa nnyo bali Bungereza basatu benkugambye nti abo the front three. Hey, eUk gamba nga tulina bano lazima tujja kuwangula omupiira abateebi abasatu kakati amule gategeezezza nti bali munda mu ggwanga etibwa erya Bungereza. Of course twavidde mu weekend nga gye bali Principal Robert Kyagwensenta mu Lop Yoweri Ssenyonyi kosa David Lewis Rubongoya Secretary General w'ekibiina kya eUk tebaatubuulidde kiki bagenze kukola naye at least ebifaananyi byasose kuvaayo ku misinde egyabadde okunaku olw'Essande bo bagiddukidde Bungereza eyo era obutambi ne buvaayo nga bakulaga nga bali mu misinde mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Bungereza bwe bagambye kaakati oluvannyuma nga tukyetegereza tulabe kibagenze kukola ki abasatu kiki bonna ne bagenda lumu. Kati tubadde tuli awo omukulembeze w'ekibiina kya eUk Robert Kyagwensenta mu Bobi Wine n'abanga alina ebifaananyi byataddeyo nga bali mu palamenti ya Bungereza ntuga obedda bagenze mu palamenti ya Bungereza bano abasajja babadde mu palamenti ya Bungereza nga balina bagenda maaso n'okulabika nti oba oliawo boogerezeganyaamu n'abakulu mu palamenti y'eggwanga eryo mu ngeri emu oba endala era ng'abadde Robert Kyagwensenta mu n'ategeeza nti wabaddewo ko enjogerezeganya engagement at the British Parliament onaku oluyise n'amala n'agamba one step at a time. Okay, bwatyo speech ye
ebadde nungi ebadde mbi gwe bagamba nti ebadde nungi ateeka omutima mu comment section bw'oba ogamba Bobi Wine ekyokuwaabira General Museveni mu parliament ya Uganda mu ntimbe z'ensi yonna kirungi ateeka mu comment section emitima bw'obanga gw'ogamba nedda naawe nkusaba tuwayemu awo wansi wabula mwenna mu subscribing olw'ensonga ate awajja wakulu nnyo Bobi Wine ali UK agenda maaso ne ku mirimu gy'ekitongole mu gy'ekibiina ekya eUk kati ewaddako wakulu nnyo wabula nkujjukiza abajjuli potential organic products bano balina ebipya olwaleero njagala kuzigirira akadagala kamuweebwa mukanda wange bajja kubanga bakuwa buli gogamba nti oli mukazi oli musajja oli ku kyeyo oli wano ku Kampala emirimu yagala gitambulira ddala bulungi nnyo enteekateeka abakulu wamaggwe kasitona akagula bajja kubanga bakola ki bakakuyisaako ate so kubanga buli kimu ekitambulira ddala bulungi nnyo kati omwami omukyalo oyo mukubireko enamba yeyo oba inboxing ku WhatsApp byonna bijja kuteerera ddala bulungi bampeta hands sokola bimu wano wakulu nnyo. Kale nno bifaananyi ebivudde e Bungereza bakulengeza bali Kyagulanyi Ssentamu nga yeekubisizza ebifaananyi of course ng'ali ne Secretary General kosa Leader of Opposition Joel Ssenyonyi bali munda mu Palamenti ya Bungereza bagenda maaso n'okuba nti badde bateesa ki sinnamanya oluvannyuma era bwe bamaliriza bino byonna ebadde munda mu Palamenti ne bakulengeza ababaka mu Palamenti y'eggwanga erya Bungereza nga bali mu kwekubya selfies n'abakulu abasatu benkugambye nti babedda b'ekibiina ekya National Unity Platform bali munda mu ggwanga erya Bungereza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo naawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagambye nti bagenze ku mirimu emitongole egy'ekibiira kati ebyo Kyagulanyi ne basajja be babiri bali munda mu for human rights. In 2016, General Museveni rigged the election and declared himself president again. And that's when I decided that if the parliament could not come to the ghetto would go to the parliament. In 2017, thank you. In 2017, I decided to run for a parliamentary seat. Our constituency campaign